nze nyine ennyumba yange ya wansi gonzimbyeko kalina buli nnaku ntunulidde bwoti sobola na kunywa kaawa ng'oli eri waggulu ntunulidde oti. Ekizibu kiri ku physical planning n'abavunaanyizibwa ku nsonga ezo. Lwaki kiki ekigaana baga nti oluguudo luno ennyumba zirina kutunula eno? Mu nsi zonna bwe kibeera ennyumba zitunula eno. Ku luguudo luno ennyumba zonna za kalina. Bw'oba tosobola kalina gula ku luguudo luli, zino za kalina ate zitunula eno. Ebisenge birina kufaanana bwe biti. Simanyi oba abalina obuvunaanyizibwa ku nsonga zino tebatambulako. Mu Uganda osanga ekisenge kya fuuti 6, kino kya fuuti 2, kino kiriko amannyo gakozebwe gati, kino kiriko waya, kino kiriko kwegama n'olaba akatogo konna nga tokyagana kubeera mu estate ezo. Olw'ensonga eyo abamu bwe bazimba ebisenge ne bituukira ddala plot weekoma, so amateeka si bwe gagamba. Olina okulekayo fuuti 3 n'oli n'alekayo 3 oluguudo ne lugaziwa. Kya bonna kyova olaba nti enguudo zikolebwa mu ngeri oluguudo lubeera lwa bonna. Ettaala zonna zibaako ze zimu. Gwe toyinza nti njagala ettaala za matabi 6 ate wano matabi 2. Ekya bonna ekyo nayo kino kitukako mu Uganda.